n'abeera nga tatuuse ku kigendera kyakumuwasa. Anti Hajjati okwogereza kw'ennaku zino tekuggwa ati kyekyo kyenkugamba tekuggwa. Omulenzi tamanya nti omuwala gwe ngenda okuwasa oba ye mutuufu, omuwala tamanya nti omulenzi ye mutuufu. Ekyo kimu ne babeera mu mbeera y'obuteesigaŋŋana. Tebeesigaŋŋana. Omanyi lwaki? Abantu bano ojja kubasanga ebiseera bisinga obungi basooka mu mukwano guno gwe tuyita ogw'ebbali. Oluusi omuwala asooka n'ayagala ku mulenzi ne beeyagala, balina obuntuntu bajja beekolaakolaawo. Omulenzi n'agamba naye ono bwakoledde bino we n'amutuusa ewaka amalako naye anvuga sipiidi. Abalala baana ba hositeero, omulenzi akututte akusuzizza, ebikopo ne sowaani bye mwaliremu alabye tokedde tobyozezza, oluusi n'okunaaba yakujjukizako nga tonaabye, nomugamba obudde bunnyogoga nnyo sinnatuyana. Abane ansa agamba ono bwemutwala eka masuuka tajja kugooza. Oyo n'amuyiwa n'akomaawo n'abakira omulala. Bw'afuna owookubiri n'amusanga nga mukyesente musabi mulungi. Mukyesente muki? Musabirizi. Lw'omuwasa lwa ssimu lwefa. Lw'omuwasa lw'omukwanye baba yagye nga tonkubira nakubira essimu nga tokwata nti munnange omanyi akasimu kabadde ka sisita nyina lwalwala lwafiirwa ate akasimu kanga kaali kafa kakati siina ssimu. Kakati omulenzi olwo n'abeera ku tensioni y'okubeera nti anoonya omuwala engeri gy'anaamufunamu amaliza amugulidde essimu. Bw'amala omugulira essimu n'agimuteera awo, ate nekikwewuunyisa omuwala bw'aba akyatinga ate ono omulenzi agenda omukwana omugamba nti ngenda kuwasa takyatinga naye, ate osanga akyatinga n'abalala. Ono n'abuuza naye ono gwe nagulira essimu nteekawo n'eddata nze bwentuko nga takyatinga nange, bwemuteerayo bumuse tabuddamu, bwabubikula tanziramu, nekifiiraawo. N'agamba ono alabika muyaaye ng'amubulokinga. Amanyi abasajja mu bintu bye batatya ku nsi kuno kyekintu ekitabaluma, ze ssente zatadde mukazi tazimuluma abadan era afuna omulala. Ate Lwasa tetumulaba wano Lwasa sente omusajja zasa mukyala tezimuluma. Mbwe kasimu bubuki agamba kawala kankuula wakasimu kakakadde naye anyway ng'ate atandika mwana muki mwana muwala n'omwana omuwala naye bw'atyo. Abalala ojja kubasanga ku bintu ebinakuwaza, bali mu dating naye bayomba bayombera essimu, beetwalako out buli omu ati n'akyatinga bibi, onadda ku bino onadda ku bwala obuzina onadda ku lena yagamba kati atono bwe naamutuusa eka kiringa n'abafumbo Hajjati. Omwami wali n'essimu ya smartphone nawo omukyalo alina essimu ya smartphone naye mu messages zeeweerezebwa ku WhatsApp ey'omwami teriimu bawaana toliimu baweereze bu video obutambula mu tebuliyo toliimu be bafumba abaliwo kati. Era ezo challenge zitusesaffe. Tugenda ne tubayite eyo ntubagamba tulina bwe tuyita bu pitch nti mujje tunyumyemu omwami n'omukyala. Nagamba jati ndeeta weeka oba ndeeta muganzi wange. N'omugamba oleeta mama Safia ngale Allahu akbar walile omukazi we waka batambula naye. Abami be Uganda obwenzi babutongoleza ddala. Oli yakiŋŋamba nga ne mukyala we bwati. Nangamba bye mwogera bino byabafumbo byabawala bya mwami na mukyala nga mama Safia ono gwendi naye wano oba muganzi wange namuga mama Safia gwe njagala tutwaleko mu kati bewagala kibanyumirwa ki kwega omuntu abatalina mukazi aje kyalwana afuna omukazi. Nagamba tekisoboka ng'otambula ne mukyala we kanga mutula nga munyumya Hajjati munyumya bicho kuva ku machapaka ngena tusomesa bichebe nga tudde nono paka ne mubuuza mbuliri osula munana hali buli Hajjati byanjawulo. Kakati Hajjati oba okyali ku baana bafa beeyogereza obweyogereza abali mu field mwennyini balina ennaku togirabanga. Ebigwande bikwatagana n'ebyemikwano babivaako dda wabula baliwo ku bizinensi basuubuzi. Omulama nti tuli ku kwogereza kw'ennaku zonna kitekugguka wakatulaga ku point emu. Abawala n'abalenzi ebintu ebyo bibakosa. Ekyokubiri famire z'abaana bano ziremesa abaana abeeyogereza okutuuka ku
kigendererwa okuggusa ensonga zaabwe. Family bw'ebanga nnyo eyinza okulemesa muwala waayo oba mutabani waayo okuwasa oba okufumbirwa. Family bw'eba enjave ennyo era eyinza okulemesa nga teyina nsa. Waliwo abaavu nga bayina ensa ne wabawo n'abaavu nga tebayina nsa. Family bw'eba njavu nga teyina mpisa, omuzadde oba abazadde bayinza okwagala buli muwala waabwe gweyagala okuwasa. Abaganda bagiyita mutwalo. Wale kiwuddeko ekyo omwana bamuwasa mutwalo gwa taata. Taata naga nti omutwalo njagala ekyapa, omutwalo njagala emmotoka, omutwalo njagala nzimbidde rumuze ennyumba. Ayagala ebyamulema okukola balijje mu mutabani agenda okuwasa muwala. Naye mutabani we wa myaka 25 azze okunona muwala we, oba wa myaka 28 oba 3 kale. Taata yazaala omwana ali myaka 5 n'okusoba tazimbanga ki nyumba. Naye ayagala mutabani ono amala omugulira ekibanja atekeko n'ennyumba mbw alyoka amuwa eki. Mutabani ono sente yazikolawo ennyingi ezo eziwasaako omuwala zizimbireko ne taata ennyumba ku buko gy'alaga nga naawe taata yakolema okuzimba paka lozadde abaana mwako iyo abatabani ababeeze sente bazirina. Wabale nnyo batabani bo gye baawase bye baakolayo. Family enjava eyo naye neeremesa abantu okukola ki? Okuwasa oba okufumbirwa. Okwo ne kufiiraawo. Omwana omulenzi wamwagala bamugamba mala tuwa bino ez'embaga mpitirivu hajjati asiya. Okwo okwogereza kungi okufuddeawo. Era kati ffe abali mu firudi eno omwana nakola gamba shekati yogerako ne maami, yogerako ne daddi. Omusajja bamunemesezza, omusajja wange talina sente, nenzina nesazewo shekati tugende wamma nva awaka kasita nkola. Ekyobwavu Mukama kyo yakigaana okuleka nga waliwo nsonga ndala. Maama aganye, taata aganye, baganye, mbanyonyode ne baganye. Kati hajjati simanyi omwana n'akaaba amaziga n'omulenzi n'akaaba ki? Amaziga. Kati eyo nayo family neefuuka ekizibu. Neefuuka ekizibu. Ebirala bibaamu bulwadde hajjati, bibaamu bulwadde. Ab'ensaalwa oluusi bakolera abaana baffe ensaalwa hajjati asiya. Mukyala n'abeerawo nga yakolera abaana b'abannensaalwa. Muliraanwa n'abeerawo nga yakolera abaana bannange. Abantu abatukolera ensaalwa hajjati bangi be tuyitako abo boolaba. Olwaleero oyinza okuba nga wakuza omwana wo ng'omukuzizza bulungi, ayina empisa, ayina eddiini, ng'abali ku kyalo bayaaye, ono gyonna giba misege egigenda okwagula kana akabuzi. Ne bazadde baako bwe batyo. Mbeerage mbu baasoma nnyo, ndaba bagagga, maama nnya beera abo be bakyalira binaku, maama era be boogereza. Bulimirimi obwo, obugambo obw'ekirogologo obwo, obw'ab'ensaalwa obwo, nabwo butuusizza abaana baffe kwena embeera. Omulenzi n'abeera nga buli muwala gwafuna tamukkiriza. Bw'aba amukkiriza ne bagira ne bifiira wakati awo ng'omukolo gutuuse ku nnaku ezisemberedde. N'omuwala bw'atyo. Muwala we alina abasajja 5 bwakamwogereza naye yali sirias eyasembayo ng'ebula wiiki emu n'ajjako essimu n'abivaako. Obwo bulwadde era bujjanjabwa. Obwo bulwadde era bukola ki? Oba si ekyo muwala ye yeekyanga. Nagaze si kyafumira omusajja simwagala alina agagere alinga ezzike n'abe yalwalanga n'enjovu. Kweganga bulwala bw'omusajja azze omuwasa alaba birala. Hajjati nina kano ke nalaba. Nkamanyi bulungi omu ku bannaffe betuwangalira nabo mu mirimu gyaffe ng'ajja atuuka ng'agenda mu bazadde b'omuwala ng'abamuwa muwala bulungi beesiimidde. Omuwala mpozi alina ekyama ekimuli ku mutima kyatayogedde. Omulenzi bwamutuuse ewaka mu nnyumba, omuwala lunaku lumu nga muga nti munaye wasa omukyala ow'okulala ki omugole gwendeese n'omukwano mungi nti genda owasa omukyala obuseera mubukkiriza okuba n'abakyala ekwomu tinze yakakuwasa olinga eyaliyo nti wasa embaga ya leero nti wasa nkukkiriza kola ki wasa omukyala owokubiri. Omulenzi n'agumiikiriza omuntu gwe yaleese eggulo ate kaakati anaalabika atya n'asooka akiwaamu obudde nga buli lwagezaako ono n'akigumira kyova amubuuza nti ku maama ne ssenga ani baddeewo ennyo
omulenzi n'asooka akubirako ku ssenga ow'ensonga. Ssenga naga nja kwogerako okoki naye n'alinda ekyasenga ne kitatambula nga kina, n'akubira maama akola ki amuzaala. Maama n'agamba kale nja kukola ki, nja kwogera naye. Bwe yayogera ne maama kyatereeramu ennaku. Ndowooza okitegedde. Muwala n'aggulawo ekisenge. N'akiggulawo. Bwe wayita akaseera omuwala n'amugamba nti wassa kino ne kino, essimu emala kuva wa maama. Kyova omulenzi aga nti bannange nga sibitegeera bino. Nga maama akoze ate, nga maama akubye essimu. Maama yamala okukuba essimu ekisenge ne kigguka. Naye ng'era ono omuwala omulenzi bw'amuweerezako kahayi ku WhatsApp takaddamu. Omulenzi bw'adda asigala ku ssimu tanyega. Amuga nti wali kiriwo nti nze nkyebase nze nadde sirina budde. Ali ku ssimu ono bamuweereza akantu akaddamu takabikkula. Mulenzi kyova asirika. Namuga nti kale tuddeko tugendeko ewaani ewa maama twogeremu ne kona oba tuke wa maama nako 2-3 olwo ndaba bagenze lunaku lumu tebalina kye batutte. Bagenze kyengamba nti obufumbo olwo ndaba bwa lunaku 2-3 omwezi tegunnakola ki tegunnawera. Ndowooza kuba kugenda okuggwako bayingire ogwokubiri. Bagende wa maama nga bagenda nti kwata akasawo tugende wa maama. Yaga nti nze nsigadde wano nja kujja maama kasigale ng'akola ki ambuulirirako. Akati omulenzi n'asirika n'alowooza nti kati engeri gyali ewaka wa maama ne taata we obuvunanyizibwa nkoze ki mbubakwasizza. Omuvubuka aba akyali awo ennaku ziyiseewo wiiki nga senga omwala yaddayo ali wa nyina senga ng'amukubira essimu ng'amugamba waategedde mukyalawo ali ku bba wange ye mwami we ali kuba wasenga we yamugabye woono. Mulenzi n'asiriikirira. Omuvubuka aba akyali awo nga bamukubira akasimu nga bamugamba maama yamugamba ki maama halegwa maama. Omulenzi n'aga nti bannange nagwa ku kino. Mulenzi n'akubira seeka oyo omumanyi naye sijja mumwogera amutegeezeeko kuki ku nsonga. Naye n'agamba seeka nti nkukubidde kukutegeezaako naye sisobola kubagamba nti banzirize eki amahare ne bye natwala. Wekibanga bwe kitabo kyatambudde alhamdulillah. Songerako. Senga yali ku muwala era maama bawerokaminga senga gwe mukolo ogugenda okuddawo. Kino kyaffe. Senga yali ku muwala oba omuwala yali agenda kwanjula bawasengaawe. Kyekyo kyennyini. Omuwala agenda kwanjula bawasengaawe bupya. Senga yamugabye woono omulenzi yeegadde mu bbaawe bwe bufumbo. Kakati njagala ombuulire omwana omulenzi oyo yambala ku ngatto ze. Kati sebo kato yambala ku ngatto z'akasajja kuba omukazi oyo. Olabe alyegomba okuddayo okuwasa. Kyokka bamuwerekera mu bitiibwa. Tagenda kwegomba kuddayo kuwasa mukyala. Era hajja tosanga abantu abamu nagamba nakoowa okuwasa Abaganda kandi tekyakulabirako ekyo. Bwe maziramu okuwasa kabira y'Omuganda sirigiddamu ngenda kuwasa ki kabira endala. Ng'alinga aga nti Abaganda bonna batebakola ki. Omulanga nti siriddamu kuwasa kabira gundi. Olw'ekyo ekikolwa kyaba yakola ki. N'olw'ekyo okumenya emitima gy'aboogerezeganya mu nsonga y'obufumbo eno hajjati kigenda kulwaza abantu bonna abali mu mbeera eyo endwadde z'emitima. Era ogwa ku muntu nga takyakweguya namwe nyinayo omulala yawasa mukyala we, mukyala mukulu gino emyaka egyaffe eno. Sekati nakano ajayina imaani mujje mu ddalasa muwooye n'amuwoowa. Bwe baba bawangaala ekine bawangala omwaka gutya gumu. Yidi etuuka
Musiramu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange tumaze omwezi mulamba tetukulaba. Ramadhani yatandika tewajja eweddeko ero yidi enkya yidi sako simbe wakati njewe bakabono katono nnyo bundya. Esawa zigenda kuwera musanvu n'ekitundu ez'omutuntu. Time check ekuleeteddwa. Tandika na kufuna simu card okoleze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice bundle ku bei layisi. Koleza ne Manda Mobile. Obusiraamu ddiini yeetaaga okutegeera, okwekenneenya n'okutambulirako. Tegeera obusiraamu mu programu Buzima buli lunaku okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 1 eza kawungeezi. Katuweereza ekibuuzo kyo ku noti 7 noti 1 24 9 86. Buzima buli lunaku okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 1 eza kawungeezi. Eri bakasitoma baffe bonna, ebisigo bya Movit Hair Relaxer kati biri mu ndabika mpya. Omutindo gwegumu, ebbeeyi emu, n'enkuba yaffe y'emu eya no best empanguzi, nga mugonvu ey'olususu ate ng'agonza enviirizo, nazikuma nga zinyirira era nga zisikiriza. Weefunire Movit no best Hair Relaxer omupya ng'omutindo gwegumu ku bbeeyi y'emu okuva mu maduuka gonna agakwetoolodde, amaduuka g'ebizigo, salon ate ne supermarket ezikuli okumpi. Osobola okutukubira ku namba yaffe ey'obwereere noti 8 noti 2 noti 3 noti emu. Movit okwekakasa kw'olunaku lwonna. Patriot Mwoyo gwa ggwanga. Akawaayiro 26 mu ssemateeka w'eggwanga kagamba tewaabeerengawo muntu aggyibwako kya bugagga kye okuggyako ye nga yakiwaddeyo mu kyeyagalire oba nga kitwalibwa gavumenti ku lw'obulungi bw'abantu bonna, gamba nga ku by'okwerinda oba ku by'enkulaakulana ng'okuyisaawo omukutu. Naye oyo anaggyibwangako ekintu kye anaamalanga kusasulwa omuwendo ogugyawo gusooka muweebwa ate mu mangu ne balyoka bakozesaawo. Nga tuli wamu n'abateesa abagundiivu abamanyi okutaganjula ensonga. Patriot Mwoyo gwa ggwanga. Nze nalabirawo oyo omwami gwe bayita Nobert Mao nga bwe yali agenda kukola ne General Museveni yali agenda kweriira ssavu lye. Tewali kinene kya nnyo kye yali agenda kukolera bannayuganda. Ensonga si masonga okuzigoberera wamu n'okuzeekenneenya buli Lwamukaaga okuva ku ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 5 ez'okumakya togisubwa. Abaganda bageresa kino kwazadde kubira engoma n'ozina ate era be bamu ne bakugamba nti emiti emito kyekiggumiza ekibira. Omwana omugunjufu yeesiimisa gunjuka ne polofe 22 aguse nate binnirira. Webale nnyo, webalire ddala okubanga weekomidde ku 107.9 Pala FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo. Tukyagenda mu maaso ate teyabadde alina kyakyatunnyonnyola omulungi ampuliriza oluvannyuma lw'okuwulirako kano akaboozi ke tuva okwogerako. Omwana kwagala bba wa ssengaawe afunye owuwe beekwa ate no hajati kino kyenkunyumiriza bano beeyagala bokka na bokka tekwali nti bakulabidde bo bennyini beefuna talina gwe yeekwasa. Okitegedde kati obadde okyannyonnyonnyola eno ky'omukyala kakati musiraamu yidi etuuse tutukoze tutya bannanga alaikum salaamu nze bannaye nabatadda wallahi mufumbirwe Allah abasazi mutuna abasajja abalala nze nabata wallahi mutule idda mashallah. Omusajja agamba mukyala we ku ssimu nseetabuse kuki ku ssimu omukazi yagweri n'azirika. Ozirika laavu nga twagala ffe abasajja oba oyagala nakola atya ne bamuwujja enjogera y'ennaku zino oyo n'amumalira awo n'amuyiira awo. Amuyidde ku ssimu. Abakazi bangi abasajja bangi abalwadde obulwadde bw'okwagala ne babatwala ne basaaka amacupa naye ng'emitima mbaagalwa abo bagikutulidde wakati jambiya temamu mulukata mulundi gumu takuwa kwetereza. Abaana abalala abawala kye bafuna n'abalenzi kyekyo kyennyini kye tuva okwogerako kwefunira. Naye omulembe guno buli muntu agamba saagala kunfuna mukazi nyina kwefuna wange gwe nkoze eki. Ani yamumanyi empisa? Asiya hikima eri mu bantu okusiimirako.
nze abantu ku kyalo kwendi kunakuwadde wali ebbira bamanye neeyisa yange bamanye abaana bange senga obadde alakwasa mulashe kati nakanwagi nojja osalira ku muzikiti ogumu kugitwetoolodde nokaba naira medication center ogamba ne washakati nakanwagi ono ayina bawala bayaye abawala bayaye bali banywa n'enjaga baba kumanyi kakati abadde anaawasoba tokyakoze eki tokyawasizza naye kati asiya muwala wange besinkanye ku campus besinkanye ku leediyo wane omutabani w'omuntu gwe simanyi ani agenda okuyambako okulondoola ebiri ewaka ku kyalo jjojja omuwala ng'olunaku lw'ogenda okujja lunaku lwakukyala oluddako olwokubiri lunaku lwakunona mukazi amawulire nojja ng'ogawulira mu kidaala oba ffe abakuwerekedde ne tugawulira mu kidaala ne tukanula amaaso nogamba kyawedde tikikyakola ki kyadda mabega n'olwekyo baganda baffe abantu endwadde zebagenda okulwala ez'emitima gino gyakwagala oli yagamba nti emitima egirwadde okwagala wagye gikuŋŋaanira n'olwekyo baganda baffe tugamba nti abaana baffe abawala n'abalenzi abali mu mbeera eno gye muyite ya datingi mumanye nti ekintu kye mugendako kikwata ku bulamu bwa muntu kimu kikwatagana ku kye bayita okwagala obulwadde obwo obumenya omutima gw'okwagala ajja tino okyatunuulidde bano baana waliwo bannamwandu waliwo obufumbo nga bwagana naga nti kantuule kanfuneyo omuntu omulala gwenja okubanga mukulu munneewe bwe banaatambuza ki bwe tunaatambuza obulamu abo nabo bayaaye babakubye ekisooka ku kisembayo abakazi bakubye n'abakazi n'abasajja ne bakuba abaana onya kulaba obutyawe wakkula byakulozaako ekyokubiri abaakusuubira mu ssente tekiba kibaleeta lwaki amanya nti ebikazi bino binnakanwagi byagala buliri tebirina nnyo gundi tebiri expensive mu kusaasaanya expenditure yabyo ntono nti buli kimu ojja kisanga waawo olye buli weebake baakikwata bubi nti omukyala yenna wabanga yafuna omusajja asooka owokubiri nti aba alina kizibu kyakuba nti yeetaaga kisenge ebyo si bye bikola ate ffe ebisenge no tuba twabi era oli asooka kwenyumya nti tofaayo ekyo kyo nze ndi wa ttabbu nnyo mmalako nnyo neyetendereza noga nti naye ono ennaku zino bana abaakuno bakuyita kwesoma n'olwekyo tugamba nti ebintu byonna ebikwatagana okuzannyira ku bulamu bw'abalala mu nsonga y'omukwano abatuwuliriza gamba ne ku munno eyo bagikomye lwaki erimu amabanja hajati kituufu erimu amabanja gwe bw'obanga oli awo ng'oli ku baabana b'abanno kwozannyira bw'obukwana na mulimu n'abasajja abakulu hajati abagenda ku kampasi ne bateega obwana bwaffe ennaku zibaga mu bwana nabo bwetega be bangi nnyo naye musajja mukulu n'agenda ku mwana wa munna ali ku kampasi tagenda kumuwasa n'amutwala wamutute n'amwendako namala namukomyawo omulala namugamba nja kuwasa tofaayo soma omale eno bwamwendako agenda okumala okusoma ng'alaba takyamusaana ng'amuga naye omanyi fumbirwa ndabika puroguramu nagisazaamu kwegamba omuntu abadde alina we asibidde nomaliriza ng'okoze eki ng'oyuzizaawo naye oyina abawala naye ate oyina ne bannyoko era oyina abatabani kati amabwago gotuusa ku baana b'abantu bagenda gatuusa ku baana naye nze hajati kati wakyo waliwo ekita kya nnuma omusajja ovudde eri osanze omuwala alina ebizibu bye ali ku za yunivasite ziganyi neweetema engalike nti nja kukusomesa era nga mu kumusomesa okwo naye awuwa ajja n'asulayo otyo okitegedde omusomesa naye nga naye naawe omulaba akusasula akati amaliriza eri ku kampasi ogamba nemusomesa nanjuwayo gwe yakusasula ebyo babite kati babite ebyo byokugamba nga ndi omwana namutadde mu sente zange nemusomesa ne batuuka no jjukira nti okumuwanga sente ezo obadde omuyita naye bakewuwo bw'aba akusiibula n'olwoka ozimuwa nti kola ki aba akusasudde ekyo kye bakaaba mbu nasomesa omuwala tanfumbiddwa takoze eki ebyo kati sitole eyo mugikomye aba yakusasula hajati
kubanga ekitegeeza mu kusasula omusajja ti sente zino z'owa omukyala bwe yeegatta naawe abakusasula oba tolina kyomubanja aba aweddeyo kyekituweesa amahari kyekituweesa amahari kitegedde naye lwaki bayimbanga mumwana namusomesa ne batuuka okutambulira abaana b'abannaabwe obulamu bw'omukyala katonda yabukola nga bwa bbeeyi obukozesa omala busasulira okiraba baagala bya bwereere oba ne malaya yeetunda omala mumuwa ssente ku bbanja kati kiri kitya kuwona ogwogenda okufuula mukyala w'oluberera agenda okukolera emirimu emirala ng'ojjeko okubeera naawe mu nsonga z'obufumbo n'olwekyo bannaffe abaami n'abakyala la ilaha illallah wahdahu la sharika abazanyidde mu ibaada enkulu kuba hajati asiya ibaada y'obufumbo ye ibaada Allah subhanahu wa ta'ala jasinga okwagala mu ibaada abantu ze bakola okumanya ajagala nnyo yasookawo ibaada zino zonna ze tukola era egenda kusigalawo mu ibaada zonna ezigenda ze tukola hajati abasajja abo abakulu abasanze bakazi bakulu bannaabwe osanze omukyala alina abaana be omugabo hajati nze ngenda kuwa era ntwalane mu makaago era nzina buzibu n'abaana era nteekaayo aba yakakutuusa mu makaage mu baana be enaku 2 n'otema kubanga kyewabadde obalawa mubazeebazeemu nti bonna ajjanga ewuwe omukyala oweeka yanaamuguliranga emmere kiwedde n'akatunda nti gwe weebake nezikusiibula nazo azikuwe zigenda eri ng'ate ono naye mugezi awo noweeta n'ekirala abatuwuliriza kye balina okumanya nti mu nsonga z'abafumbo z'abantu abeeyogereza zirimu ebintu bingi ebyenjawulo ekyo kimu ekyokubiri nti buli sayizi erina enkola yaayo oba buli stage erina enkola yaayo olwaira ayagala okuwasa nze nakanwagi ateekwa okwefumba nnyo kimu ateekwa okuba nti gyendaga ateekwa okubanga mugezi ekyokubiri naawe gye bajja ogamba nogane ono ddala ategeeza bufumbo oba jasi ategeeza kwagala kubeera na hajati nakanwagi nosooka kiwamu bule kati fe abakyala abakulu nogamba naye abaana bano ngenda banjula omusajja ono ajaawo abajaamu ojja mu baana bange wakati fe abakazi abakulu otuwasa oba otuwasiza ng'ojja kujja mu baana baffe baleme kumuza ni maama onaani tya ye gwe obadde okimanyi nti fe abakyala abakulu bwe tuba tufumbirwa abasajja bano omala kugamba baana bo lukusa nabo bagamba nnommwe mukoze bannange mbalabiridde ekimala mbaweeredde naye omusiraamu ono gwe mulaba ajja wano bulijjo ayagala kumpoowa oba yampoowa oba olumu tubabuulira tubimaze siraamu ono yakola ki yampoowa ne bwe mulaba ng'aleeta wano ennyama nkoko yino ye mugezi oyo bannange ayogera mu kalukalu tuba tulina malegi certificate ng'ogikuba ku meeza bwe bwa budala ng'ageraba Sulaimaani Sumaiya abakaaba abeesansagala abayomba ne obaamu n'abakuwagira abamu beesaasaba gasebo naye kati mami obujjo bwa taata kigambo taata olusi na taata yafa nno naye era biri awo nawe mami wadde tusobola kati ennyumba ya daddiyo gitaddemu omusajja awo tebakyagala era tasobola kifumbamu nakyo kati buno obuwala olusi bwe butera okuwagira namwe mami mumuleke taata yafa n'akomawo kati afuna abamuwagira abatakola ki kati musajja gwe senga tukulaga mu baana baffe tuyamba otukuumira ekitiibwa kyaffe n'ekyabaana baffe bwe batandika okuyita muzeeyi taata tuyambe tobulawo tegeeza ekyo ekyataata tobulawo beera taata yambala engatta ezo nga wasalawo kuzambala abaana bagende nti alhamdulillah twafuna taata oleme ebbajuza oyinza okuba nga koowaayo katono okusinziira ku nfunayo naye bw'onooba okawaddeyo n'omutima omulungi Allah ajja kazitoya basinzire okuba kuwa ekitiibwa bw'onooba tokawaddeyo na mutima mulungi owoza byana byo nze nkulekera omutwalo nze manyi gw'olya nze sisyola ŋŋaŋa ng'omukazi omusanga n'eŋŋaŋa ze ate nga naye ŋŋaŋa kuba toyinza kusanga ŋŋaŋa okujyawo ng'erina ŋŋaŋa zinnaayo kitegeeza nti bw'oba osaze okwambala ngatto zambale zikutuuka ozigyemu hajati abakyala bakaaba okuzambala omukyala oyo muleke n'ebizibu bye naye okumulozaako n'abanga abivuddemu n'obimuzaamu oba omukasuka wala tekino kyenjagala okugamba hajati nga mmaliriza kano nti abawala abato hajati bwe babayiwa mu datings zino
bagumamu ne bagamba anyway nafuna omuki omulala kuba bakyali ku market kale tefe abakyala abakulu kitwongerayo emyaka emirala 6 nejjukira nga bino byobadde otya bwe bisembera Swabulu ono abadde akyali muto kati asembedde ate afuuse omusajja omuki baba wa 6 agenda kweza 10 n'egyo tonnafuna omusajja ki mulala kati gye kiggwera abakyala abamu basanga hajjati nga babivaako ebyokufumbirwa nga bato naye nga bajja bamuyiwa bamukola bato n'agamba waliwo ne kino osanga omukyala ali waabwe ali maka ga kitaawe oba ne gannyina n'omugamba nkuwagala era njagala onzaalire era nja kupanga buli kimu obusiru nnyabo nakkiriza era nze mbuyita busiru nnyabo nakkiriza n'agenda kuba wane Uganda sharia bagivaako batono nnyo abaga nti mmale kuwoowa baana haramu baana bwenzi bangi okitegedde ng'akutwala anti nakyala wagula kiri kye yagamba nti n'abaana ne bwemba ngenze lubuto ne lukwata tewali ki bwalukutikka papu tomulaba ng'ajjako essimu akubiramu lumu ebyembi ogenda okulaba oba balongo twins olaawo bazaalire ewammwe bagamba bayongo tebayonkera bweru bayonkerayo ate oba bayonkerayo ate kakati oba onookolaki ogenda okulaba balongo ayo abakuzaddemu omulabako omugamba zaddwalira azikuwa yembeera tetuzaala balongo be basajja abo kati era hajjati famasomero tulina yennaku nga bw'ogyogedde tulina baana ba kikazi oyo kindi hajjati anti omulenzi yazaala muwala nga akaana kamu nkaleeta hajjati sajjandikira obwana wiri hajjati buno nze mbulabira nze mama nze bayina olulimi lwa nze mama nze taata naye nga bintu bya disappointed bino bwe biti disappointment si zino ziba nyingi abantu engeri gye mu disappointing amba nammwe Allah subhanahu wa ta'ala si musanyufu kubanga ensonga y'obufumbo nga bwe mbaga nti ibada yakusinza Katonda kubanga omuntu bwafumbirigana bagenda kuzaala abaddu abanasinza Allah subhanahu wa ta'ala kati bwemuzanyira mu firudi eyo ne mugyonoona Katonda mwemba mmunyiiziza kubanga okufumbirwa kikye yensonga lwaki yatonda mwami na mukyala era asobola okutonda omusajja yekka era asobola okutonda omukyala yekka naye olwokuba yayagala abantu bano wabeerewo enkola y'okubeera nti abantu babeera wamu bazaala abaddu abanasinza Allah subhanahu wa ta'ala yatamirwa ddala omuntu azanyira mu kibayita bufumbo hajjati okumanya yatamwa yagamba ti ne bw'oba owasizza omuwala alalala oyogereza omuwala n'otamutwala otamukola ki ntamutwala yagamba fanisfu ma faraditu byobadde ogenda okutwala ewaabwe muweeko haafu bambi mweyo haafu ate n'agamba osobola n'okulekera byonna n'obimukola ki n'obimuwa ng'oli gw'ogambye yagamba sina kyenja kunona n'abireka yabireka Allah agandi fanisfu ma faraditu mubaweeko haafu lwaki babawa haafu kuba kubagiza nabbanyiga biwundu ate ekintu kino kinyigiriza nnyo abakyala of course kinyigiriza nnyo abakyala omusajja akulimba ono mwedeetinze tomanyi maama we tomanyi senga we tomanyi mwannyina ne mukola omukwano mwaka mulamba era nga tolina wa luganda lwe notandika okgenda naye direct olubuto kasalukwata tolina wakutandikira essimu yagijjako tomanyi wa luganda lwe wane baba bakudetinga balimba nnyo akulimba nnyo agamba nti nze ewaffe wewano taata waffe akugamba amasaka naye nga weebutambala nti gye banzaala kitegedde nagamba nsula kisaasi naye nga asula kawempi olw'omukwano omungi tomuwakanya nokkiriza olw'omukwano omungi okakasa nti ono omukwano gwange tayinza kunnimba nkyayogera mazima naye nga byonna byakugamba akukola ki ali bulimba nsula wa maama ng'asula muzigo gwe sula wa baaba ng'alina mulenzi omulala gy'asoba omusakyalo omwana ali wa musajja gamba ebintu by'okuzanyira byadobonkanye hajjati buno bulamu bintu by'okuzanyira mu bulamu ebyo naddala kati bw'otunula ffe abaana abawala tuwaguka omulenzi ye asigala nga bw'ali naye omuwala ono olupapula peeni bwewandiika weewandise tuyinza kudda okuwandiikawo ebbala eryo lyolese eryo ne bwewandiikamu ebigambo tebikwata hajjati olina kumala bikuutiza ye mwana omuwala ge bataddeko ebbala ly'omwana
omulenzi akuzaddemu omwana akulesaawo akuwandiseemu akusiize kaakati buli anaakwagala wakwogerera mpozi omukyala abeera nakyo fulawa ate omwami bimuli bya bulijjo ate omwami kati bana abangu babeera ba artificial kubanga artificial manya nti mwami gwe oze gyendi naye ndi kimuli ekirabwako saa yonna kikala kimulisaane kinyuma bule bakitwala ku malaalo bano bannaffe ab'essaidi eri naye kikutuka mangu naye gwe oli artificial plastic ono enfufu bweyingirako bajja kukwoza bakuzze wali bakube ne vanish n'oddawo n'otereera tetufaanagana kati omwana ono omuwala omaze omukuutiza omwonoonedde omwana abasajja bano abalala bagenda okuddamu omuwasa buli musajja ajja kumala kuti ati wanani yawandiikawo hajjati njagala saagala yazaala buli kibu ekyo mu bibuuzo abasajja abo betunoonyeza abakazi kye batubuuza yazaalako kitegeeza fayiro bagiwandikamu ne bakuutiza ebizibu ebiri awo bimanyi omwana yamulina omwana we yenkanawa abaana abo bolaba nabo batufuukira kigezo omwana amyaka mukaga hajjati omukazi mukulu mwana mukaga kana ka myaka ebiri nga katonnyo kakyayonka omukazi n'abeera wakati awo mwana myaka 10 mukulu nnyo muto wa myaka 2 anti babatuze $10 basse n'abaana kati omuwala agenda kwa akaana kamufukidde ekizibu tewalaba oli akuba akaana omukwagala okukata mbeera eyo naye ate njagala okulabula abaana abawala nti omusajja wabanga akuganye obanga famire ekuganye teweesibaayo era nze saagala muwala mulala era nze siyinza kufuna mulala era nze njagala oyo bakuleetedde abawala abalala genda naabo ono muteemuveeku genda onoonya abawala abalala abakujamu famire y'omuwala eba ekuganyi kite famire y'omulenzi oba okuganyi kite teweesibaako kuba ebizibu byoba oyolekedde nkumulitu anti hajjati bwoneesibayo bw'aba nnyazaala ye yakugaana tojja kufumbamu ne baba kuwaana bw'aba sezaala ye yakugaana tojja kufumbamu ne baba kugaana kubajja kubuulira buli omu ekyokubiri nti ebikolimo mu bufumbo biba bingi temuli baraka abaana baffe lwe bafumbirwa tubeera mu kubasabira allah basaasire omuwala allah gyali omulenzi gyali naye singa famire ekugaana nga bw'okyogedde puliizi gumiikiriza osabe allah akuwe famire eki ekwagala omulenzi wandibadde mugezi famire ye bwegaana omuwala mutikaka kumuwasa lwaki ajja kuba wuwo bwogu maama amuganye taata amuganye famire yonna emukoze eki bwona omuwasa ajja kuba wuwo bwogu ebizibu byonna ebinamutuka tolina gyojja kukola ki tolina gyojja kuwaba n'olwekyo abantu bano abeewasa ebigambo by'okwereka mu makubo bannange birina engeri gye bikosaamu obulamu hajjati bikosa obulamu bitokyalinga omuntu n'afa naganze nsiriddamu kufumbirwa kati nyina omwana omuwala yangamba hajjati ogenda kunfunira omusajja naye tonfunira omusajja omunene ate abanene olowooza saagala munene muddugavu konzo otyo lwaki nagamba omusajja eyankwata yali munene muddugavu nekirala yankwata kino njagala okiyige leero hajjati njagala okiyige leero simanyi ku bakyala naye omusajja buli lwagejja ennyo ku mulembe guno abasajja abanene buli lwogejja ennyo omubiri gukusenguka omubiri omutuufu omukyala gwaba yeetaaga gukusenguka okitegedde oba oli awo amaka gayinza okufuna ki gafuna obuzibu ekyo kyoba kyegendereza ennyo bongere ennyo okukola physicals okubanga omubiri ogwo tebagugezza nnyo kubanga guba gulina ki ku bakyala sikimanyi kubeera always osanga abakyala abatono nga balina babba baabwe batono nga kintu kitambulira ddala bulungi nnyo omulungi ampuliriza njagala tuveeko mubaka buno katono nnyo sini yakyaliwo nnyo ngenda kudda n'ekibuuzo kyengenda okubanga mumubuuza okwogereza okwennaku zino lwaki tekugguka era bwekuba kuganya okugguka kati abantu bakole batya okukiggusa bwetugenda okubanga tutandikira naye nga neyongereko gamba nti Broadway High School twala omwana ku ssomero eryo lisangibwa Kawempe ku 5 okyamira ku benzi na petrol station okumpi ne Roko Constructions bali ku 0703954716 oba note 7 note 3957454
somero ku musingi gwa busiraamu n'abatali ba busiraamu mwanirizibbwa Broadway High School bakuyinindiridde. Janatimusa Enterprises abasangibwa ku Mukwano Shopping Arcade bakuleetedde ebyambalo by'obusiraamu ebiri ku mulembe nga shariyo okuva mu mawanga ag'Abawarabu, Oman, Dubai, Turkey, Saudi Arabia. Balina amakanza ag'abakulu n'abato, enkofira ziri ku mulembe, habaya sitira obukaaya mu saizi zonna, dress ennungi okuva e Turkey. Engoye za office ku Janatimusa we ziri basangibwa ku Mukwano Arcade opposite ne Park Enkadde Mall, bali ku noti 774 280 oba noti 7 noti 25 noti 8. Janatimusa Enterprises bakulindiridde. Genda oyambala olabikira ddala bulungi. IU Females Campus Kabojja Islamic University in Uganda. Females Campus bayita abaana bonna batula senior ey'okuna n'ey'omukaaga abaagala okwapoogradinga mu misomo gyabwe okujja okwewandiisa mu courses empya omuli nursing and midwifery, business administration nga your weekend, journalism ne mass communication balina ne course ya long enosoma ku weekend, master programs in business administration, public administration wamu ne bachelor courses mu desako ne ku weekends. Okwewandisa genda mu maaso muje mwewandise mu August ne October intake bali ku noti 757 noti 5 noti oba noti 7 noti 4 7 mu IU Females Campus Kabojja ajobo twala omwana wo baberenga bamukobangolira. Obutabo we buli wano omulungi ampuliriza Palo FM duka anzigule entanda yeduwa mutwalo juzu amma mu Lunyankole 15 entanda yeduwa ku mutwalo Qur'ani mu Luganda mitwalo 5 juzu amma mu Luganda mutwalo amanyaga Allah ku mutwalo ebibuzo 10 mu Busiraamu mutwalo gumu swala mu Luganda 12 Arabic for beginners gumu 2 swala ne mu Busiraamu 13 ebitabo bingi nnyo jango bifuna najukira nti Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukutira okunoonya okumanya no recho nonyo okumanya ne Palo FM duka ebisingawo jangu ku Palo FM radio. Omulungi ampuliriza nvaako mubaka buno katono nnyo njagala kulekera Nanthumba Nazira okubanga kuyisaako mu birango byaffe bwe tunaava mu birango byaffe then tujja kuba tweyongerayo n'omulamwa gwaffe okwogereza kw'ennaku zino nga tekukyagguka. Lwaki tekugguka n'osuubiza omwana w'abandi nti ogenda mumutwala omwana n'akulinda n'okyala n'ogamba ngenze kulaba ku Nazaala n'olaba maama w'omuwala ne taata n'ogamba nkomawo mu butongole ne bakwesiga naye nga poteya tewali kiddako. Tosobola kuzza budde mabega naye ate osobola okusalawo engeri gy'otambuzamu obulamu bwo nabwe kityo Movit Relax Cream omupya era omulongooseemu akuwa ebbeetu mu nsumika y'enviirizo nga zikwatagana bulungi n'engeri gy'otambuzamu obulamu bwo era osobola okweronderawo omusono gwonna ogw'enviiri gw'oyagala ng'empanvu, ennange, ezibuukabuuka ng'ate engumu zinyirira nga zijjudde obulamu. Movit Relax Cream omupya wa mulembe nnyo eri enviiri enzirugavu era azinyiriza bya nsusso. Tobeera wa bulijjo sukkuluma ku balala. Movit all day confidence. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Tewali kisanyusa muzadde nga kuba na mwana ng'asobola okusoma Qur'ani mu butuufu bwayo era ng'alina obukugu obugisomesa n'abalala. Nkwanjulira Rabiha High School erisangibwa Nanywa ku miles 19 ku luguudo lw'Ebombo nga lino ly'essomero eryegulidde erinnya mu kukwasisa abayizi Qur'ani ku mwoyo ate nga basoma n'ebyensi. Essomero liri wagazi bulungi, abasomesa basula ku ssomero nga buli kyetaagisa kyonna omuyizi okusoma obulungi kiri munda mu ssomero nga batumbula n'ebitone by'abayizi. Okuwandiisa abayizi ku Rabiha High School kugenda mu maaso ku ssomero okuva ku siniya esooka paka ku siniya ey'omukaaga kuba ku noti 752 867 532 oba noti 775 571 184 oba noti 753 9 777. Rabiha High School, make it different. Tuira bulindala tugabana pinyo ya Airtel Money na muntu yenna. Airtel Uganda n'abakozi bayo tibasobola kukusaba pinyo ya Airtel Money yaddenga bakukubidde oba mu SMS oba email. Okuwandiisa, okukakasa n'okukyusa simu card kukolebwa ku maduuka ga Airtel agakakasiddwa bulungi era nga gatimbiddwa ebifaananyi ebiri mu langi za Airtel entongole. So si ku ssimu bwekenneenya enkola ey'obufere yonna tukubireko ku noti amangu ddala. Ennamba yokka ekakasiddwa okukubira mu biseera bya promotions okuva mu Airtel eri noti 2 noti noti. Beera bulindaala ku Airtel Money nyangu yesigika ate esala ensalo. Tokalinda kusaaba ttaka akaliba akendo okalabira ku mukonda okuzimba eggwanga
kitwala bingi omuli ebyenjigiriza ebiri ku mutindo, okuli oweebwa kw'emyoyo, okuzimba obusobozi n'okwezuula, okuzuula ebitone n'okwekkiririzaamu, abakulembeze abeesimbu, abazadde ab'ekisa, bannaddiini abafaayo, abalamuzi ab'enkanya n'abakuumaddembe ab'eddembe, bonna bayita mu byanjigiriza ebiri ku mutindo. Kati eri omuzadde, omusomesa, omuyizi na yenna gwe kikwatako ku 17.9 PAL FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Lindirira. Ebiranga eby'enjawulo ku PAL FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nkwabazanya gwe nakye kumidde ku 17.9 PAL FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Bino bye birango byaffe by'essaawa eno ng'obikusomera nze Nansumba Nadhira. Omukulu w'ettwale ly'e Kampala Central Sheikh Abdallah Wanji ne ssentebe Hajja Miru Ssenyonga Mbabaali ku lw'olukiiko lwa Kampala Central bayita bannakampala n'emiriraano abakulu b'amatwale bahaji bahajati okubeegattako mu kwaniriza His Excellency Supreme Mufti Sheikh Muhammad Shaban Galabuzi ku lwokutaano uno olunaku olw'enkya ku ssaawa 5 ez'enkya ku Masjid Haqqu Lubaga Road. Mwenna mwanirizibwa birangiddwa ow'ettwale Sheikh Abdallah Wanji ne ssentebe Hajja Miru Ssenyonga Mbabaali. Ate mwenna bannayuganda mujjukizibwa nti PAL FM yategese PAL duuka ng'era weeri mu bujuvu. Jangu efunira ebitabo ebyenjawulo okutandikira ddala ku sirinsi 10 lokka, gamba nga edduwa z'abalongoofu eziri mu Quran ku sirinsi 10, engabo y'emikisa ku sirinsi 10, ekigo ky'omusiraamu ku 15, Swala the Muslim prayer ku 13, Arabic for beginners ku 12,200, Swala mu Luganda 2,000, 1000 questions in Islam ku 1,000, amanya ga Allah ku sirinsi 10, juzu amma mu Luganda 1,000, Quran y'omu Luganda 5,000, entanda y'edduwa ku 1,000, juzu amma mu Lunyankole 15,000, entanda y'edduwa era ku 1,000. Jjukira nti Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukuutira nnyo okunoonya okumanya, n'olwekyo nnoonya okumanya ne PAL FM duuka okumanya ebisingawo. Jangu wano ku Radio PAL osobolenga okwefunira ebitabo bino. Ate bannaffe abatagi TV television wonna wooli ye TV y'ekyasa kino. TV eno eriko ebinyuma nkumulitu. TV eno eri ku mikutu egisinga okulabibwa abantu mu ggwanga ne wabweru waayo. Tagi TV wonna wooli balina programu ez'omulembe ate nga za mulamwa nga ddaawa ku makya okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 1 ey'okumakya, amawulire ku ssaawa 12 mu Luganda ne ku 3 ez'ekiro mu Luzungu, firimu z'ebine Uganda, ebigo ebyogerere gamba ebya Bombas. Tagi TV wonna woli eri ku Go TV channel 816 ne ku Free to Air channel 16. Tagi TV wonna woli bakyayireko ku office zaabwe wali e Kamwokya. Bibadde birango yaffe by'essaawa eno, sigala ng'okyawuliriza. Mbadde Nansoma Nadhira. Ebyo bibadde ebirango byo. Kano ke kaseera akaprogramu yo abakyala bazira kituufu ddala. Abakyala bazira, eno ye program abakyala bazira wano ku PAL FM. Onkolesaayo nnyo ewa Nansumba Nadhira mbirango nenkwebaza okubanga weekomedde ku 17 akatonyeze 9 PAL FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. 0 dakiika 4 zikongose ku ssaawa 8. Tugenda maaso paka saa 9 inshallah taala. Nkyali Hajjati Masitula nakano aje omulungi ampuliriza. Tutunuulira ki? Lwaki tebakyagusa okwogereza kw'ennaku zino? Lwaki tekugguka? Lwaki tekugguka kyekikugaana? Byonna tugenda kubanga tubitunuulira inshallah taala. Tugenda kutunuulira ku nsonga nnyingi nnyo. Bangi bamenyese emitima, abagimenye. Lwaki bagimenya? Sanga balina ensonga zaabwe.
wekebere nga temanna kumenya mutima ddala otuukiridde totuukiridde lwaki bumenyese bingi ajja tubyakonyeeko bakalogo kalenzi nabo gye bali akulemesa abaana babannaabwe. Mandela Mirrors announcements. Wagenda kubeerayo omupiira Sports Club Villa egenda kukyaza Express FC ku Friday eno nga 14 naku lwanca omwaka 2020 ewankulu ku kisaawe. Essaawa zigenda kubeera ssaawa 10 okuyingira emitwalo 2 ate VIP emitwalo 5. Jangu olabe jangu mwana wattu jangu olabe omupiira endiba naku lwanca nga nakuza mwezi 14 ordinary emitwalo 2 VIP emitwalo 5. Tosubwa ebyemizannyo. Wakisa Muslim Secondary School gyoba otwala omwana wo babeere nga bamukubangulira. Bali ku noti 7 noti 4 7 ba ku noti 7 Wakisa Muslim Secondary School bakulindiridde Nalongo Hajat Sultan eri mpozi ludda wanerabidde. Webali kubanga otombudde Hajati, webali kubanga otombudde mama wa headmistress we Wakiso Hajati Sultan Nalongo. Webali kubako ku mukutu ng'otombudde. Furniture, Zambia Furniture Center. Genda ogule kitanda, wardrobe, kitchen cabin, dressing mirror. Wa Haji Chikomeko Abdu. Yewe Zambia Furniture. Ali ku 075 216 mukubireko. Genda wali ku workshop yajja kumanga okusanga. Basangibwa Nsambya ku luguudo lw'Eggaba. Be balina furniture ono mulungi. Mukubireko oyo Haji Chikomeko Abdu. Mwana wattu ajja kwaniriza n'essanyu. Ofune furniture w'omulembe naddala ngugaye nti akalango nakawulidde ku Palo FM. Programu y'abakyala bazira Hajati Musana nga akwogerako. Ntogenda tuyisa bubi. Genda ogulawo furniture ow'omulembe. Tewerabira Caprice Majority ono kasiyaji kana ak'omulembe kalimu ekizimba kawomesa emiga ate abagenda ku mikolo mukagule Caprice kano. Ababekeri mwena takekereza nga tofuna amagoba mangi mufune mu dduuka ne supermarket ekuli okumpi. So nga bali mu kikubo mufune ku Chapa General Enterprises kikubo opposite Ndambosa Arcade. Nsembyo Tagi Television wona woli TV ekyasa kino. Baina balaga films ezebina Uganda enjogerere ekigobo Mbasi Tagi TV wona woli. Bali ku channel 816 ne free to air channel 16 Tagi TV wona woli bakyalireko ku office yabo wali ekamocha bajja kubanga bakwaniriza. Kyagenda mu maaso n'omulamwa gwaffe lwaki okwogereza kw'ennaku zino tekukyagguka n'olinda musajja najjakyalako ewammwe n'alaba ku maama ne taata okakasizza maama n'akakasa ne batandika okwetegeka mu mbeera yonna ne balinda era n'olunaku lw'okwanjula Hajjati okimanyi nti waliwo ate abawudiisa abakulu ne bategeka ne bafumba emmere ekyo nakyo ne kiyiika noga nti ne ya Allah wange oli mu kasonda ki lwaki kino kibadde naye nga wallahi kibaddewo nga kibaddewo ekitegedde yabimanya dda nosanga omusajja azze mbutufu yeegonza eri omukyala asanze omukyala ali mu mbeera ze yazimanyiira n'amulemerako ate bano batera okukwanira emyaka 4-5 nga ye tamufuddeko buli kanaku amutabbira buli kanaku neewaabwe n'aga nti kaŋŋende n'abiyuwa neewaabwe n'agendayo n'aga nti nkwagala olumala okukula kyayagala n'abula abantu balabira ku ki oyo n'akumenya kuba waliwo n'omusajja naye sanga omukazi naye yeekulidde yabiyitaayitamu dda omusajja naye ow'amalusu naye tayagalikika Hajati osooka kutestingako n'olaba buli omusajja ono mu butuufu n'obuntu obutono nga tasobola lwosisinkanya naye nga tasobola gamba nti neza boda ziizofuna akagaali zikutwaleko oddeyo woovudde oyo omanyanga bumanya kubeera wobooza mu meeting omanya nti ekayina booleseeyo naye waataga kasawo n'avaamu wadde omutwalo wadde 10,000 oyo naye omanya nti n'abatwala out esesa n'atwalako omukyala out bamala okulamu aha sweet
ndabeka ka business card nakera hey wale tidagirese mukisenge sasula tujja kulaba manjaze kusindikira ku simu agafere akati omukyala nera kana tunaswalira wano it's okay nasasula sweet na mafuta mu motoka nera bidokuteka kiri kyo wayogedde nti amahale gano oba omukyala yesasula kyekyo olina kyosasula akonkategedde nnyo akati batuka ku mafuta nagana mafuta no sente nazerese waka oboyina batekemu ebiryawo olunaku naalumalako nga akubye mu ngeri efaanagana bwetu kati bwolaba anatambula bwata kiva muno gamba owaayi musajja alabiko nanfera bufezi siina awo lwaki sikuta abala mutambula ne musula ne muloji nagikusasuza sasula awaawo yakukwabudde ate era omusasudde sabuni n'omusasulira n'omusasulira gamba byonna bintu ebiri mu kuzanyira mu ibade n'ey'obufumbo okumenyaamenya emitima gy'abantu hajjati asiya ne bwolaba nti abantu leero batuuse mu bintu by'okwettiŋŋana n'okubeera abayaaye ennyo okuba abanyiivu ennyo abakambwe ennyo abataseka abantu bano emitima gyabwe girina amabwa g'abantu ababasookako mu kuboogereza ne babakola agantuntu ago bw'aba muvubuka nga abawala baamukuulaga muno bwankuula ero nomufa naye be bawala bosanga be batta nibagamba omuwala baamusse ne bamusalako obukyala baamusse ne bamufumita yagati agantuntu ago bulwala bagatuukawo omuntu ono omutima guno guba gwekyawa olw'ebintu bino bazze bamukola ki bamukola waliwo n'omukazi aga nti nze sittunka na musajja kanfe n'omwana wange oba mpa obuyambi oba tampa sijja kulemerako naakuza omwana we kakati ebyo byonna biri muntu byakuswaza byakugera naye nga ekkuba ettuufu abantu lwe baali badde bakwata hajjati kino olwaliro tekikyasoboka newankubadde kyekirungi abaana baffe abagenda okufumbirwa n'okuwasa baalikiriza ne babasiimirako oli nagamba nze tebanfuna musajja gwe simanyi ono yasooka okukwana kolo wali omumanyi ate ewa tomumanyi y'okumanya kuti kyekyotogeeza kikyoyagala okutegeera ku musajja oyo lwaki ŋŋamba nti abawala baffe ne batabani baffe mukkirize tubalabireko wabaawo ebyekwese byenyinza eriyo ebintu abakyala bye bazuukamu nga bamaze okutuuka mu maka naye waliwo ebisookerwako bye tulaba nga kiri kyeggambye nti ŋŋenda wannakanwagi nti ye ogamba ono alina abaana bayayogera ennyo ku paalo ebyo nabyo gyebiri nagandeka abaana b'oyo bw'owulira ayogera nti alina naye byonna ebyana biwulenge abadde anawasa takyakoze ekyo ekyo kimu omuvubuka ono gwagenda okuwa muwala wange nakano agibanga nti alina mutabani we ddala mutabani we ekituufu ye nakano agi abaana be bawasa bajja kikubuulira gendako ku kyalo tulina olwaliro abasajja abatuwa amawulire agataliiko nfufu be basajja ba bodaboda hajati gwe omusajja wakuvuga buli lunaku oyo akumanyi lwaki mbigambo byemujja munyumya akuwulira oluusi onyumya ku masimu nakola nga oyomba okufa obunagana wange nze muvuga naye mukyala muyombe okuva leetuvano paka ku siteegi natambula nga akola ki ayomba bajja kutegeera toyinza kutambula ku kyalo n'obulwako bantu bategeera famire mwogenda kukola ki mugenda kuwasa naye munnange musinkanye nti tugenze kati mze bwojja nonyanjulira omuwala ddala nkugamba ekintu kyomuwasa oze ne muwalawo era omanyi kyoŋŋamba mama nkuletedde ku mukwano gwange ono mulabeko tugenda kufumbirigana inshallah kimanyi gyemwakuba negyemwatandikira negyemutuuse wano wemuli nolwekyo abantu twandiwadde emikisa abantu otulabirako omuvubuka baligete asula kawempe ogamba apangisa ku nnyumba zaani nyumba za gundi funayo omuntu omulala omukulukulu bannange musiibye mutyamu gyebala omuvubuka wa wano oba ababodaboda abamumanyi kuba waliwo abasula bokka nga bakyaza afulumya ono ayingiza bwaboggola bwasamba bwakuba waliwo omuvubuka asula nobamwita jemusi bwatnagani yasomba tayisa sikaati maama mutabani wo ate tubafa abakazi abakulu ati ati mutabani wo omwana ngaasomba abakazi talwale nga tomugambako tulina bizinesi naye nga mufere mwakolagana muta naye hajjati simaana oli mufere otandika ebigambo ebyo bitegana nti omwana wange gyalaga waliwo question mark aba agenda ng'alemeddeko aligana naye mutuufu bakola ki bandabula kati n'omuwala bw'atyo naawe omulenzi
omuwala ono gyagenda okufuna bataata bafedda bagendangayo batumira nti asiya gwoli e Kampala tubuulireko batugambye omuwala yafunye omulenzi bamuzaala Kawempe genda osituka ogende Kawempe mu lujja lwa Sonko mu lujja lwa Budala olabeyo okyaleyo laba nakuwa amaziga okunywa nenyanirize kawali ng'okanula amaaso nga nabo bagakukanulira ng'ogamba munnange wagenze ye naye byagenze bitya nti munnange natala tebampadde yadde otuzi bantumire tebampadde yadde mukeeka nga bagamba agamba towasaamu omuwala ajala olina akantu kayogedde kenva okujjukira wano ogenza noga nti omusajja ayinza okutwala mu loogi nakusasuza loogi n'amafuta g'emmotoka oyo naaba takuyambye n'emmere gye mulidde oyo naaba takuyambye waliwo akutwala mu loogi nakwebba kunaga nindaamukawo abanga afulumyemu yekubira essimu tasasudde loogi takuwadde zikutambuza yekubira oye alo akazi nze nabagambye sente zange sibe bamanyi okwefera ayogera afuluma gwe gyoli nti munnanga nkomawo nja kunona ng'agenze olaba olinda ssaawa 10 akubira kasimu wakoze otya nze ebintu byankutte dda okyaliyo essimu eno yantawanyeeko naze neŋŋenda okyaliyo ababadde bankubira ne bansuwa okiraba okoze otya biirwa ziganye gira sasulemu-kaawo oluusi bwagiranga yeekubisa ku ssimu y'omulala agamba era nga yawaddeko n'omuliro wendi tewali kakati era oba mukazi kingero eri esajja lijja lyesisa naye abo abakola omuzoogo naye gusanganga nga towafumbirwa naye nkikukola bwe nkomawo ŋŋonda nnyo nembeera gy'oli nenkulaga nti ki nange nenkubba anti oyinza okuba nga omutima gwo si mubbi oyinza okuba nga toli mubbi kisiraani noddewa Allah n'otambula kati obulamu obwo butambula nga naye omanyayo ebyera tebijja byesesa aseka ate namwe abakyala Katonda yabawa ekisa kyewuunyisa era munange omala n'ofumba n'alya ofumba n'alya n'omujjulira n'olwekyo baganda baffe ebintu bino byonna mulaba tubyogera naye mubutuufu binakuwaza Hajjati biruma bambi biruma era bireese Hajjati omwami yakuba essimu twali wano nagamba Hajjati bawala bamwe ab'omulembe gwe babayita kaana kamu babayita kaana kamu bwana bubiri naye buuza obwo bwana ni yawo muzaalamu bw'oba si gwe yamuyiwa lwaki omuwala ono wafunira obudde obeere naye muzaala obwana akaana kano obyo ebitono byewamulabako lwatasobola kugumiikiriza n'owangaalako naye akaseera n'ozaalako naye obwana obuwera obusatu obuna n'olwekyo nti ebintu ebyo bangi babikoze abalala nno olwaleero balinayo bye bakola nga nabyo biseseera biri fane njagala nnyumyeyo akantu kaliko wannyumizaako eyawasa kyali ku mulembe gwani baali baswahaba ba Mungu mama wanasi akantu ako njagala okawo mama wanasi mbadde nti abantu nkyabagamba nti bw'oba munnoono wamwogereza ate abawala mulekeraawo omusajja okubeera nga mukyali mu kweyogereza n'akusaba ogende ewuwe n'okkiriza Hajjati ojja kuba tokyalina mawulire gy'ali ojja kuba tolina kipya abawala naffe abakazi abakulu weewale nnyo omusajja anaakuwasa ate okusooka okulozaako eno ebbali nga tannakutuusa waka tannakuwoowa obufumbo buno mmere Hajjati obufumbo buno mmere Hajjati asiya musana senga ogula muwogo mu katale n'omumeketerako mu katale ng'akaawa ogula edda totawaana naye ate nnyinza omumeketako nga ndidde abasajja b'ennaku zino tabeera na girlfriend omu olunaku olumu alutegerako abawala baabo basatu omukisa omulungi gwafuna bonna ne bakkiriza naye ng'obudde bwaki bwanjawulo yabalaganyisizza nasookera ewooli mbutufu omuntu gw'osookerako ng'enjala ekuluma tafaanagana na muntu yes wadde abafumbye enkoko wadde baba balese KFC awulidde nga wasabudde dde emmere akatogo mu butuufu akakonoga akati abawuliriza kyembadde njaloba ekyokulabirako nti singa
ogula muwogo mu katale ng'akaawa n'omuloozaako ng'oli mu katale bino bimmeketeko oba tojja musasula naye senga ogula muwogo no ng'akaawa n'omutwala eka ogenda omumeketako ng'akola ki ng'akaawa tasobola kusitula muwogo oyo muzza mu katale wabula ky'olina okukola kutetenkanya kulaba nti muwogo oyo omukola ki omulya n'omwana ow'obuwala ono singa kanaamutana nakkiriza ne bamulozaako ng'akyali mu katale k'okweyogereza tebajja mutwala waka singa anaagumiikiriza n'agamba omwami ono nedda omala kumujja waka nze ngenda kufumbirwa nga bw'oli naye jangwe kabakole ki omusajja ajja kubuuza ono kiki ekimweyinuza okubeera nti alemerako bw'ati nyina omuwasa Mungu bw'amala agera ntusanga muwogo ng'akaawa tebakyakuzaayo baatuula mu lujja lwa taata ne maama ate waba mukaayidde leero enkeera tajja emukisa n'ebirala Mungu abireeta tunoonya waifu material ebirala nabyo Allah abireeta n'omukisa gusobola nga ne mwana abandi muzeeyo nti kale muwogo akaawa naye katumunyike mu mazzi tufumbe omukyusakyusa oba luli naye waliko ekizibu walwala omusujja kamwa kakayirira kati olwaleero nenkyana egyekivano kandi mukyala wange kale badde takirina naye ate kati yazadde omwana ate akola bino atankolera muyonjo atege ekivaamu ebirungi bino ebijjira oluvannyuma bibika ekibi kiri kitya naye akati gwe balozezaako eno nga tebannakutwala wammwe akyatawaanye akomyawo ate waba tannakulozaako ne bw'ofiirwa Nairobi azikuwa ezigenda Nairobi ne bw'ofiirwa Mbaale eri ewaffe era alinnya najja atekamu amafuta n'ayiwamu oba wa bbeeyi gyali alina kyakusuubiraku mu kino agenda kwesiga ne bwali bakuwasiza omanyi lwaki agenda kugamba ono ne bwe nali mwogereza teyanzikiriza yadde omukwata kakaaye nayita mu bizibu era ono omuwala okumufuna yantawaanya nnyo nga buli kakodyo kensala mutuukeko nga sinamwasa yakakola ki yakabuuka wallahi ne bwali kuleka mu nju omwezi agenda kasa ntosobola kukola bwenzi lwaki tewamwendako ng'akuwasa ate onooyenda otya ng'omulina ate ne mukwagala no kyamubeerera kizibu naye hajati gwe tobalaba nga bangi bayombera ku masimu abeeyogereza esimu yagitaddeko okuva ku makya ono ateekayo bumesigi ono tabuddamu ate agenze okutula ku wamuziyitandi zino zi file piki profile picture zi profile ng'ate kuliko budala ate bwe beekutte ate bwe weekozeeki nambwa ate ono omusajja gwe nafanti oyo bulatha wange babulatha bange bona obamanyi kaakati omusajja omulezi omutono gumuzimba kanve ku muwala wabanza amwogeza atantadde ku file piki bano bataddeko sibamanyi kale mpa ku namba ye bamwannyoko n'omuwala bw'atyo mulenzi akwogereza Sulaimaani ekifaananyi ku file piki ataddeko kya muwala mulala no ate buli kiseera oba okikyekinga buli kiseera status ate obeera n'obujja status nno nga baziyomberako bantu bavumira bannaabwe ku status nti byali byakiyaaye twayawukanidde awo omuntu bwakuvuma ebigambo era oba omuntu omukulu era oba oyawula ekirungi n'ekibi omulungi ampuliza bwetyo bwe tuli ne siniya okwogereza lwaki tekukyagguka ebikwabula ebinuubule bingi lwaki abaana b'abannammwe mubasuubiza ne mutatuukiriza ebizibu bingi nnyo disappointments nyingi omwana omulenzi akwesize nnyo oli kayaayi olina abasajja nga 10 sifa bajjirwa omutimbagano ogenda bugenzi wali no postinga kifaananyi kyo sife tuwalungi yokkamala n'ebizigo olinaga bwesigenda n'ono okitegedde kakati newoolowooza nti amaka gagenda kubeera ga mutimbagano gagenda kubeera kyebafumba omuli awo mwena ze smartphone tewali yadde akagambo ka love naye ng'embeera eyo olowooza buli omu gy'ayagala katukole bwe tutyo omulunya mpuliriza ngenda kukuteera amasimu okwogereza kw'ennaku zino nga tekukyagguka biki ebikuleeta
byonna tugenda kubanga bitunulira. Mubuuza Hajjati ekibuuzo ajja kubanga akwanukula kyonna kyoyagala okubanga omubuuza. Essimu noti 7510 kwojja okuyita naye erinda konkozemu bwenti. Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pal FM. Webale kuwuliriza. Naye kyembuuza ekibuuzo kyange nze nga nti Esabo katumwa. kubanga byonna ekisinga obukulu ekibireeta mbeera ya ntako. Naye kati nga nze nsobola okusalawo ne ŋŋamba nti kambireke mbyerekere ddala enyenga okudangamba nti nfunyewo omuntu nammenya omutima ne ŋŋamba kandyesolewe ekibuuzo kyange. Hajjati kakikuddemu ekyo katumwa. Ekigambo ekyo kiwulidde? Ekiwulidde kyayogedde? Yakumwanukula. Omutima gwamenyeka. Naye kisoboka Hajjati. Pal FM hello. Sekatawa. Wanzi. Bamulekayo mulowe. Ne bamulekayo. Wanzi. Sekatawa. Era program yayo kiraba. Ate tusonga yajala ziki ekyusira mu yabajala abazekyusi ekyusi. Otyo. Kimerembuza omukyalo oyo. Babu yaenda singa kwa mbyonna. Obuvunanyizibwa bw'omukyali wakabuliki. Obuvunanyizibwa bwani? Manyite muzirazo omutala kumulabira alwadde kumusuza ku ye omutala kumulabira omukyali wakabuliki. Ajja kwanukula. Njagala nyanukula. Okay. Noti 7510 noti. Kakoza Haruna. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale Kakoza Haruna. Eso. Akuwulira. Kimugideko abaana bawala bafuna obuzibu naye tusinga okubeera ekikulu abaana babawala n'alumala okuzaala omwana agifuula engabo n'akyutta omusajja olwokuba alina omwana ne byatabadde tamusaba n'alimusaba ng'agamba kimu obutunko buyamuyingamu ne bwenjagala otoka bizinesi otokola ekino genda musajja beetamwa Yekuyita abawala yokubambadde n'omukwano mufuna omwana mu mukwano ogwo era mubeere mukyekubira mu mukwano towanvuya myasi olwokuwa ekizadde omwana ate kyona gijja omwana wo owolootawa era nigenda ku poliisi nkuwabira ngenda mu fida kirako abasajja okwetamwa ne beekyawa ne beekweka amaze kisola. Kakoza wa alaikum salaam wa rahmatullah. Okwetika olubuto kimenyera ddala. Okuluzaala wamenyeka olwetisse. Era na wano mu kuzaala era omenyeke na lumaze okuzaala. Ate tiyanukula masimu mangi. Katumwa Yusufu. Bwasalawo n'abyesonyiwa ebyogganza. Abiveeko. Anaasobola tafuna emisango. Anti era ajja kumalanga omutawaana gumutuufu. Embuzi z'abandi zinaaluwona n'endiga n'enkoko n'abaana b'abandi abato. Abatoloddawo tebajja muwona. Bw'abaana bamuwonye ye mwenyi tajja kwewona. Sikwekwekola ebyekisiru n'ofuna masturbations ezo. Ze tukubiriza abaana baffe abawala n'abalenzi okuzeewalira ddala olw'ensonga nti obufumbo bunyuma nnyo mu myaka egiwanvuye. Bino ebyekito bino biba byakuzannya buzannyi nti buyita mu kintu nga bwolaba olwairo hajja tusomesa abaana ba nasale naye nasale agenda kugasa ki paka P7 eyo lwamanya nti kati byensoma byaki byamugaso naye tekigaana wano mukola ki muwerera nabwe kityo abiveeko ebyokuganza nga tali serious bw'aba asazeewo kuganza afune omukyala gwagenda okuwoowa abenga mukyala w'eddala ne bw'anaamusangamu obumogo abugumiikirize hajja tutuuke gye tulaga.
nkoza bwenti tavaawo. Essaawa zigenda kuwera 8 ez'omutunto. Time check ekuleeteddwa. Tandika na kufuna simu card okoleeze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice bundle ku bei layisi. Koleza ne Manda Mobile. Star Times Uganda Premier League ekomyewo nate olwokutaano luno nga 14 omwezi ogw'ekkumi tosubwa Kampala Derby nga SC Villa echeza Express FC butelevu ku Star Times ne ku simu ye yaseereza ng'okozesa Star Times on app. Kwataganya decoder yo ne simu yo ng'okozesa Star Times on app olabe emizannyo gino gyonna ng'okozesa essimu awatali kusasula kwonna. Star Times Uganda Premier League, we build stars. Onkwebaza nti webale nnyo webalire ddala ali ku 107.9 Pal FM ekolera omuntu wa bulijjo. Pal FM hello. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amame agambye okumugamba mugambe. Ono Abdul Hakim Masulita. Enyawo. Esebo. Allah yagamba Nabbi sallallahu atugamba bw'obiva wangu. Ayina okusiiba asalawo kimu ku bibiri. Ogamba ono Katuma Yusufu. Katuma Yusufu. Wabasazeewo okwesonyiwa eby'obufumbo by'abakyala. Asiibe. Asiibe akate ekirala. Esebo. Ajali sinaliro nga baataddewo obukadde 10. Wadde akakadde okunoonya omukyala agala omusajja ng'amwagala mukwano. Omusajja lewa bakutte emutwalika n'azimamba nti tezakizireke. Ate aliyo. Era obufumbo obusinga okufa bonna bw'abakazi kubeera nga balaba abasajja tebakyabalawa mu ssente baba nga tebakyabalawa mu mukaso. Bali ku bakadde baffe. Era ate balabye nnyo olw'ensonga. Tuli mu mulembe gw'okugezesebwa. Allah atuba ajja tugesa naye ebintu bitaano. Naye mukyala tugamba nakisinga amwaya agenda kendeeza ssente. Kitegeeza bagenda kuba n'abasajja abatalina ssente. Olwekyo yabulire emitima gyabwe nga bukyali baagale n'omutima ogw'okwagala ogwa nnamaddala. Ogwa true love. Waalaikum salam wa rahmatullahi. Abdul Hakim Masulita agambye nti tewakyaliwo mukazi newosibawo milioni 6 noteeka wali. Akwagala omusajja nga talina ssente. Tebakyaliwo nti nkwagadde erilla nze milioni zo6 zaayo oba milioni zo 10 tompa. Hajati. Gondi kyabadde agamba Abdul Hakim Masulita. Apale FM hello. Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebale kuwuliriza. It's okay. Mkwana erinnya lyaffe gwani? Maria Mundiwano Kawe. Esebo Maria. Maria Musiramu. Agase Musiramu. Omusajja naye nga alabika wa ddiini. Netubeera ffena nenfuna olubuto ngeruweza emyezi 4. N'aleeta mikwano gye nga 4 ne batuwoowa. Naye siinaako wadde muganda wange wadde ani. Naye nga era nabo mikwano gye nga tekuli na muganda we ne batuwoowa nze nga sibimanyi. Kati tulina abaana 2 naye mpulira bagamba tubufumbo obwaleka si butuufu. Abaana bange bayinza okugabana ku maali ye. Okay. Ekyo kya Imaamu Kyeyune. Ekyo ngenda kiwa Sheikh Hamid na Imaamu Kyeyune. Haja tusekata wagambye nti obuvunanyizibwa bw'omwami eri omukyala we kyeki buliwa. Agambye mukyala eri omwami. Kuba ye agambye mbwe ebibya bimanyi ate okumuliisa kumwambaza kukola ki. Kati ebisigaddewo byayagala okumanya by'omukyala byo byebiriwa. Okumufunira ekisulo. Anti kati ye omwami agamba omukyala yamuwa wasula. Amugulira emmere n'amuteeraawo. Kakati abuuza ye omukyala ankolera ki? Ebivunanyizibwa bw'omukyala eri omwami we okugondera bbaawe obutagalubanja maali ye okumusiibula obutaleeta bagenyi waka owulidde nga tamukkiriza obutafuluma nga tamuwadde lukusa okitegedde bingi okuma emaali ye era obutayendera mu maka ago kye baali bategeeza naye kkiriza nveeko mubaka buno na lugambo Mariam Bisirikirwa nkulaba ojja naye kale Pal FM hello. Hello. Yes, Mariam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mami
Mashallah. naye ganyira bwoba wano nabali ne babasa ekyokulabirira abaana be bagadde nakomaki erungujja alina abaana emuganje 8 ekoyima 7 ekagoma babiri bannaalongo bonna bali awo okuba ku kasimu inna allaha maaswabirina tewalako mubaseka ajaba yalagira okugumingiriza abaana tebasoma tebalya kufuka la hawla wala quwwata illa billah. ate eri aya nayo nawe ne bagyerabira nti bwe temusobola muwasa omu eyo bagyerabira abatandikira gye biva azungira mu sikaati bannange kiri luno sife twalungi ne tunyirira tulinga kyakuli koze bwenti Pananga Richard, chapati ngampo mu bulala. Nyongerayoko katono. Sorry sweet, panange. Chapati ziweddewo. Ate muno kulwaleero. Chapati na kawunga bibisinze okutambula. Yee, kituufu ddala. Kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Naye Richard, ebintu bino obigulawa? Tonowulira ku ngano mpya na kawunga. Ebya Supreme Flour. Supreme Flour! Ngane kwata mangu. Mpomu! Nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi. Ejjira mu bipimo bibiri. Omuli ekyengano. Ogogosa n'ekyakawunga kakasooli. Erimu ne vitamins 9. Weddu okukosa n'ebirungo ebirala. Ekwanguyiza, ekwata mangu. N'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supermarket zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano abamandera Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Gwasebo, lwaki tukyayagala kwata simu zange? Kituufu manja, naye sooka otuleko wano katono. Tontuuza, mpa ssente zange nze nkuviiri. Sooka olindeko. Eno kabadanga nnungi. Maama nnyabo, laba dining. Maama, bulira obugonvu n'obuweweevu bw'entebe. Naye lindako, ebintu byo bino obijja mu nsi ki? Olowooza nno mbijja bweru wa Uganda? Byonna by'olaba wano mbijja kuba Nsambya Furniture Center abasangibwa Ensambya ku luguudo lw'Eggaba nga balina furniture gw'oyinza okulowoozaako omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, ebitanda okuva mu miti egyaffe egyesigika era emigumu ddala ate ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Kakati omanyi ku ssente z'enkubanja